ayagala kumanya senga tuka mu kizibu ki ne munnange tukimala out naye agenda nakubira enduluba neighbors kati wagenda okukola ki obo genda okukola kati naga nti bamumala okukuzika ekigogo ekyo making kumacha nti kumacha wejjako waya oba kachai kati bino bichai mwabitabudde mu obujjo oluyi ekitegeera omukazi atategeera agenda kukola bwati nze ngenze ne wa chairman kubyogera bagenda kuzikuza omugogo olumukazi abalemye naye nagamba nti kati omukube oluyiru mu babiri n'akawa nagana naye nkubidde bwerere tewandikoze bweti nasigala ku ekyo mukwate ku mukono dayo muzikuula omugogo mugambe oli waddala obadde nange so kati omuli love life couples you know you can't tusaanidde mpola mpola gwe otekwa okubanga ogubula baga nti ogubule ye teguwangala ogubula akola ki oyeguya teguwangala omwayinza okwagala okusinga ku munne n'olulala lugamba sifugibwa takola ki tafumba oba afaazunga ekitegeera n'ekirala ekisembayo kunze buli omu kumanya role ye mu makomo ekyamuleeta oba ekyamunonyayo munne bw'aba sexy do it perfectly bwe kuba okulabirira maka do it perfectly bwe kuba kwagala muno do it perfect waliwo bitabeera nnyo perfect naye try we kasita omanya nti Doreen nina kugondera bba wange gomya naga nti nina kwagala Doreen ojja kulaba nga buli kimu mu maka kyekola kyokka naye roles izo rule zina nesa balancing omusajja n'akulekera roles okulabirira omwana yaweeredde abaana era omukazi ojja kumulaba twasigaza nno olowooza ono omusajja wa muno linnya lyeyasigala naye olowooza alina kyakola tasobola kuweerera abaana ng'omanya relationship tasobola kukula oba bakazi nze obeerako n'omukazi n'atuukawo n'azaala n'abeerawo omukazi nga yakutama yakola ebintu n'atazaala n'akaana ndaba nno kalinga kitaawe waako nga lwona akuvuma kati bwetuuka kweyo scenario okolota erwa kweyo scenario whereby otuuka omuntu omutulira butunizi nga kifaananyi nga ddami okolota ati kakati as a married couple kakati psychologically they don't tell you to separate psychologically so I stay with in psychology that marriage kati once you involve me into your issues I just direct you on how to do things naye owulira otya olowooza bunobeerayo omwezi gumu gunaakola tya twewemu omwezi tulabe kubanga waliwo ekipushinga omu okubeera ku mulala naye ate nekipushinga omulala okwawukana n'omulala kati ono gwe kipushinga ono ayagala kigapinga up ate oli ayagamba nti ne bwagenda akole ki agende so kati conflicts ezo gundi amwe ye conflictinga yokka then eventually it's not very good okujewo ono nambulira ebizibu bye ne muga nti omanyi vaayo you don't advise no ango sama ina kayogedde kakola in some different circumstances kotagenda kuteeka buli wamu ayogedde ku kyokwewamu akakadde ekitegeera mulimu abantu nga bo tebakyalina budde men in 40s, women in 40s, yagala kigenda laba agenda kufa. You know, there is I'm telling you, people, there is a time abantu walaba ngo budde bukola ki bumuleka kati gomuga amuna wa kusome. Some people don't have interns. Nze sikyasobola muwala. I cannot afford a woman to teach things. I cannot afford a woman to tell what to do. Kachovola nti bule ajja kugeza kuona ageze kwoli which is okay and I will not die. And I will not die. Nenga ate kirungi nnyo. Decision making in a relationship is very important. Decide oba onobeera ne Doreen oba togenda kubeera naye. Why? Lekayo kye tuyita a fallback position. Nti senga agamba nti sigenda oba senga ebintu bye tubadde tutandise bigaana nsobola kukola ki sikwetta nawe omanya
bakiganye kikoze eki Kiganye. kiganye and then you forge a way forward Kati now, otambule in that position webanga tulina joint business oba joint account tukola tutya See, kati waliwo tewali yagambye, joint account omukazi- weyinza kukolera nga temukwatagana temukwatagana ekyo Kati- kyo kati nkikubuulira waliwo wa joint business omusajja omukazi yatandise okukiitinga ye abadde ajagala business ng'omusajja No. Anti kati kyengenda okugamba let's not Omukazi- discuss ensonga ezo tebazidiscussinga with emotions we have the law and the law clearly stipulates what comes after Kati awo- obulemeddwa. after the escalate- one thing relation tenyina of okubanyonyola escalations. ndowooza wano samu wagenda okuviramu wano tubadde tugenda okubanyonyola etteeka n'obufumbo ne divorce okitegeera abantu abasinga balowooza okugenda nyabo and you take your honiness notwala ejjembe lye ew'omusajja n'obeeraawo ne mutandika okubeera mwenna okitegeera badde siraba tekibafuula tekibafuula bafumbo okitegeera okugenda kati mbayize bano abaana bakwata emitwalo gya 5 awo n'afunayo obulenzi ne bubamu n'amafuta awo ne bujja wamwe ne bubaliira emmere okitegeera mu bukyadde obwo si bufumbo okitegeera tulina obufumbo obulikiriya era okuqualifyinga on any share or at settling any dispute legally that regards marriage, that marriage should be legal. Gwala wano njagala okutegeeza obufumbo obulina okuba oba either Muhammadian bwe bw'ekisiraamu oba oli mutabulika oboki tulina obufumbo obw'ekihindu okitegeera obwo bwa kiyindi mbabuulira obufumbo obukirizibwa mu lino eggwanga tulina obufumbo obw'ekikristaayo omutwaliramu abalokole n'abalala ne tubaayo n'obufumbo obuli traditional kantandike n'obufumbo bw'ekikristaayo etteeka ligamba that marriage shall be nze mundeke omukulu lindako maleyo obufumbo bwanyolanga samu ageze samu sokolindeko ng'omufumbo waliwo eno perspective from a man's perspective bwemba nga twawukanye kale as a man ngamusazeewo okay so is it okay if I take everything I want oba bwala abasajja abamu bagenda n'agamba twala bintu byange tubaako nekyotwala bwe mbitwala mba nkoze ensobi oba omusajja agenda n'agamba muno bintu byange bikomyewo byenakuwa byonna nedda teri ayinza kugabanya kyenkanyi ng'etteeka oliri abadde ayogerako teriyingiddeyo okitegeera era kubanga ekitu kyayisiza oluusi mbasagaana kulabako kati ekigenda ku affecting engabana yaki y'ebintu kubanga saagala kulaba kusaagala kutunulako so ekigenda okubayamba ge mateeka oli gakola ki galeeta naye nga tujja mu relationship eno eriyo ekiyitwa attracting oyinza okujja ewange tose kunjagala at all naye nga eka banaalaba batya kaŋŋende omusajja ali ready okumpasa okitegeera obufumbo tebulina gye bulaga kaŋŋende ku mmotoka ze ne bwe nfunako emu yengabana kati gye tutuuseemu ekyakuforcinga into marriage bintu mmotoka naki ngende ntambuleko ne baserebu otegeera oli serebu nze omwana owa chapati wali wendya chipusi omwana mulema sokolindeko wendya chipusi omwana omuwala yaŋŋamba anko nakulabye ku TV kale gwe anko ne bwonzaalamu buzaala I died no nabano you ask them at a certain moment bajja kugamba ajja kulaba ng'agamba ayagala Gombia because Gombia has a style gye neegomba okitegeera at a certain moment gye nava mbagamba nti bwe tubeera mu relationship yonna gye tuba tuyingiddemu teri muntu okujjako ennaku zino nga we have doctored everything teri muntu mu bawala mwe nga mukula tomala yavayo n'agamba nti nze njagala omusajja omulema nga okitegeera buli avaayo ayagala omusajja omuwanvu bulo yankuba as with a girl she's a relative naŋŋamba
there's a boy yayambuse nati oyo bode yenonji towulirako n'abasajja bagamba mbuze njagala kulya ku namagoye ali agamba nti njaga kumuwala omulema kubanga alabika ali flexible in bed kati kigendererwa mu kyo tekiba nti you're in love that is not love naye weegombyeko ekigenda ate eventual okukola ki okutambula kigende So basically people fall in love for different reasons. exactly ennaku zino eryajja sijja kwogera nnyo obufumbo bw'abantu bungi nnyo obumenyese ng'oli yayagala afumbirwe mukko ate oluvannyuma n'akola ki napatinga way kutestinga yes eryo muyinza okunyumya wano senga bule yali abaddeko naawe in bed nogamba Bina No. boy is so good in Bina. bed Wow, just nga munyumya bunyumya omanyi awanoonya omanyi kule Bina genda ku fulo ayinza okugamba n'asereka I not feel ashamed to tell you a story. Waliwo wetwabeeranga mu hostel wetwasulanga nasulanga ne muganda wange ne mukwano gwaffe ennyo bamuyitanga Norman. Now in that hostel Ben should sometimes could move home and will remain with Julius, and Julius yali muntu w'abakyala. One day Julius brings in a girl. A girl came with a girl. Okay? And it started raining. It was in the evening. And we remained with the girl there, and the others started having sex. We had sex. You had? Yes. With the other? She was like, but you are better than the other guy. And we had sex. Simple. So basically we fall in love for the wrong reason. At times. Most times. At times, yes. So what bagena abalala bazadde nti Doreen bana mutabani wa gundi. Bazadde. Yes, abazadde, the parents can come in. Abaana balabiridde ntya Now take up pressure. Yes. Omulala yangambako man, if any woman to be with you should be lucky. Gaigo yagala abaana atuufa ku baana Kati amaani naye munonya tamanyi we kumuzaala. mbonaabona. So kati abantu tugenda mu relationship webigenderwa byaffe nga byanjawulo. So kati naawe omusajja bw'ajjanga gy'oli use olaba kye bagambye Betty Kamya njala kye yamugambye nti tudde ku emotional bagiyita either yinza okuba nga eri high oba eri low. Boost it, that emotional intelligence in you. Either you boost it n'omanya nti ono musajja animba oba ali serious. Asaanidde ngende naye. So Sam, you're with me these days, especially ngeri gy'okimanyi nti omusajja n'owabazze nga expressing his emotions towards me. It's okay newe mugamba give me nga bwenetegeeza 6 months at least. You might not give him a specific In my time. mind, In your mind, yes. Mpamu obudde neetegereze. So warashinga nga mmanya. Yoli kyakugambya alina wakikoneddeko nti omusajja yagamba kyekimu tuddeeka tukuba abakazi abatamiivu bakolanga ebintu ebi tuddeeka tukuba abaki abakazi kakati omutamiivu atamidde ebya siriyasi nga yadda yafuntula mukazi we without any reason kakati atatamidde nga ye akuba omuti oba akuba bitooke nti wampulidde nti nakuwulidde naye nange yakabye wange yakabye nnyo naye nga in actual sense oli ayagala kumanya kiki ekisoboka onasobola okugumira embeera gyendemu naye nagenda. That's why I thank my wife nti embeera yange yagigumira up to today we are still together. So if a man comes on to me so fast nga tampa budde nga gabaze njagala kusetulinga ng'omanya ayagala sex oba something kyakwetazaamu omwezi okuba yagala CEO wa company manyo gamba mbuze tukooye olaba gamba fetukooye era obudde ono bwakugamba nti si butuufu obudde butuufu nnyo in everything. So if he can't give me time agende togobeera bwotyo be so romantic a bit. Yes, I can be romantic. gamba nze nkooye munnaye sagala ya games actually sikyayagana dating next month Mbaga. Are you ready? Nedda ebya relationship era byetaagamu ako mpola then eventually you get to learn each other, you get to understand each other. But if you don't get that kind of time mu budde obwo, where will you and when will you get that time? Exactly. No, I get it. Mubeere bulungi Webale. ngenze kukola. Thank you. Kakati ngabaddeko mbadde nkyabagamba obufumbwe kati obufumbo bwa church gye tuyita church marriage wanaabangawo gwe tuyita celebrant oyo anaabanga satisfied by the government
okitegeera mpulira kati abantu abamu abantu balina okumanya nti buli father yenna afuna obwa father aba qualified era gavumenti emukkiriza kubanga Kereziya Katolika efuna ki license emu and that's it happens by the way with the Anglicans in most places naye kakati obalokole buli omu yefunira license emukkiriza okukola ki okupresidinga over marriage for instance I will tell you Bujingo talina license emukkiriza kugatta mu fumbo yenna Pastor Bujingo okitegeera which is not okay which is not wrong okitegeera naye asobola ogifuna naye atogenda okwesanga musumba Kayuwa ayina license okitegeera so obufumbo obwo oli father oli pastor ne wejibe kati nga mbonye has no license the last time I checked okitegeera kati naye obufumbo obwo pastor ne wabanga agoba emizimu n'amafuta gamuyiikako okitegeera tebuba valid ne bwakugatta atya nga government ekola ki temukkirizanga abantu abagoberera proceed